Agambye nti olwaleero amazina age tunagula wano nze ne mulamu wange ffe tugenda okuzina mpaka ngaki nga bukya. The husband yaffe twagiwandiiseeko ng'ewerokaminga mukama waffe RDC mukyala Kasigazi ate ng'egamba mukuru Fred Kyamuzigita bayi to Kampala. Yes. Wanyigira yakumiza nsonyiwe wafunye engome nene kati fenna tuli bano district yonna tuwadde tukola fenna kadaship yo yemune ya mukulu kibuuka Moti I don't know nti oze mu kyomanyi. I've had very many people say Baker, but you were supposed to be the RDC. Who told you? Are you God? Number 2, are you the appointing authority? Do you think the appointing authority is not knowledgeable enough to know whom to appoint? In the Bible, for those who read the Bible, everything has its own time. Mukama wange fenga abasuubuzi otukoze bulungi nnyo bane obugalo obwo tebumala. Mukama wange RDC otukoze bulungi nnyo ebiseera ebisinga, in fact naddala nnyo mu biseera bya campaigns teyampa budde kuwummula. Jangu okole kino, jangu okole kiri. Kino nkibategeeza nti abasuubuzi bazze balowooza obanga bagamba abasuubuzi babeera apinga gavumenti. Ndowooza mukama wange wakikakasa nti abasuubuzi twawagira president era ne twewaayo mu buli kimu. I'm not politicking, naye omulimu twagukola. There was no communication gap nga buli ekibeerawo nkitegeezebwa. Naddala nnyo mukama wange Deputy RDC era mbadde nzija from time to time for their offices. Office y'abasuubuzi ne office ya RDC plus other offices, they are inseparable. Temusobola kukola nga temukwataganye ne office ya RDC. So tukwebaliza ddala taata olw'obuweereza bw'otuwadde. Kantwale n'omukisa guno okwebaza offices endala zonna apart from offices ya RDC, office ya RDC, office ya mayor, office ya town clerk, court. Mbutufu court, I always receive invitations. Mukama wange chief magistrate ononjulira, we are always together. Era ensonga z'abasuubuzi nzitambuza oba nzitembeeta buli wamu. Mukama wange RDC ng'okyaliwo kankwebaze ku nsonga ya trade order. Abantu abasinga bagamba mubende lwaki teba implementinga trade order. Mukama wange trade order, mukama wange RDC trade order was implemented, properly implemented. Nasaba nayitibwa mu office, actually yali meeting mu council, office of the RDC was there, police was represented, buli office yonna yaliyo. Nemba saba nti abasuubuzi baweebwe omukisa okumenya ebizimbe byabwe oba okujjamo buli ekiteetaagibwa ekiri mu road reserve, ekiri mu buli kifo. Nemba saba mugende museeko ex buli wamu. Bannanga abasuubuzi nsaba mubeebaze omulimu baagukola, mubendanyirira, mubenda alabika bulungi, buli kizimbe kyonna kyerudde. Naye nga bw'omanyi era nga bagamba nti wali ologwa hawakose, omuswahili kyayita nti abaalogwa tebabulamu mu communities. Mulimu obuntuntu obutonotono obukyayitira, naye nsuubira tugenda bwekolerako. Bukioskisi obukyalimu tugenda bwekolerako.
naye mukama wange RDC ku mulembe gwo bwe tu implementing the trade order mu mirembe nga tewali muntu azze kumenya kizimbe ky'omuntu ne babiyiwanga bino etwadde tulaba ku social media nga bwe kyali eyibanda nga bwe kyali mu towns endala zonna. Wano I'm very glad nti ffe twa implementing a trade order smoothly ate ne tuddamu ne tuyisaako akalangi. Mukama wange tweyanziza nnyo, deserve credit for that. Seebaziza gwe wekka, office ya mayor ne town clerk batukolera omulimu ogwo, era message eno etambule nti Mubende implemented the trade order without force. Twakikola mu mirembe at will, era obiyumbayumba byonna yonna byayiibwa tebikyaliwo. Nsembyayo ngiddewo nkwaniriza mu butongole. Tusanyusa okukulaba, fe abasuubuzi tuwuliriza. Kye tusaba kiri kimu, wabeerewo communication between us nammwe. Bw'abaawo ensonga yonna yonna nze mbeera ready kuba olwaleero nfunye essimu ssaawa 10. The disoko limi ssaawa 10. Ne mugamba ndi ku mukolo gwa installation but I'll make it. Being a Rotarian ate erindi club treasurer nga nina funds zenna okuwaayo era olumaliriza n'ezambu Nambiro. Nsaba offices zammwe, nze kasita nfuna any communication. I've never failed, I've never missed any meeting. Tujja kukolagana nnyo maama, tujja kukolagana bulungi. Kye tusaba ensonga z'abasuubuzi zisoosowazibwe kubanga we are the stakeholders of this nation. Ebintu ebyokwekalakaasa tetutera kubyagala naye nga waliwo ensonga ezituluma. Ofiisangayo ku kadde n'otuyita call other people nga National Water tulina ekizibu ne National Water. Umeme yatereera mukko, at least we are no longer receiving power fluctuations. Zino ezibaddewo kyennaku 2 kibadde officially communicated. At least for some good time tubadde tetulina nnyo complaint. Bwe tu raisinga an issue tusaba etuukenga. Then mukama wange RDC ono agenze naye tatugasse ku president. Baatusuubiza. Nze kye nasaba nabagamba abasuubuzi ngenda basaba bakube campaign nga bwe bakisobola. Bawe muzeeyi akalulu. Era muzeeyi yali atusuubiza okusinkana abasuubuzi. It has never been implemented or it has not yet been implemented. Tusaba maama ndase kusaba yenna. Muzeeyi tumwagala ng'abasuubuzi. Tuyina ensonga zaffe nga si mu bubi mu bulungi tunyumyeko naye. Amanye nti abantu bano mu butuufu baakola ate banjagala. N'olwekyo ebbanja taata lyasigadde lyalese mu office ku saidi y'abasuubuzi lyeryo. Tusaba tufune engeri gye tusinkana mu president, tumunyumize bye tuyitamu, tumubuulire nti muna trade order it was a walkover n'ebintu ebirala si byagamba nti ffe tukyali ku politics olewo okuleekaana nedda bintu byakutegeeragana naffe tubbongeko naye. Taata kati tuzizaawo maama, famire kati ejjudde. We natuukira wano omukyala aliva okwogera wano atusiimye olwa trade order. Maama weewale kutusiima. Trade order kye kigambo ekibaddewo naye nga trade order ye order eya government empya. Era abawuliriza president juzi ng'ayogera yatugamba nti trade order ebeerewo naye nga tukwatagana n'abantu ng'omukyalo oyo wagambye abantu bayogera nabo abasobola okujjawo ne bajjawo naye era mukyalimu abo abatannaba kutereeza era tujja kubasaba nabo batereeze. Njagala kusooka okusiima enkolagana yaffe ne office ya RDC. When I came here, I think we have had about 4 to 5 meetings. Mu bintu bye tubadde tuteesaako mubaddemu ebya paaka, taxi n'akatale. Njagala okubasiima ne Minister wa local government we yajja wano n'ebigambo bye mwabiwulira. Nga taxi twazimba akatale mulimu paaka. Ng'abantu bonna twagala taxi ziyingire mu paaka.
abantu bonna bave ku kkubo ate abaagala okusigala ku kkubo bonna twogere nabo baveeyo. So njagala kusiima ofiisi ya RDC kubanga ebintu bino byonna tukwasaganyiza wamu. Mubende nkyali mupya naye njagala kusiima abantu b'e Mubende kubanga bw'oyita mu tawuni olaba nga tawuni eteredde. The town is clean and we are continuing to do what we call continuous improvement. We have a lot of challenges, but we can always sit down and harmonize. I want to thank my staff who have been around. I moved with the deputy town clerk, he's there. He has also been a very good force for us. The challenges which we have been having unfortunately come outside the municipal council, but we want to solve those problems by knowing the jurisdictions that tulina. Si fete tumanyi kwogera bigambo bingi era birabika bimpweddeko. So njagala kubasiima olw'omukolo guno ogwa handing over and taking over office. Fengaffe ababeera mu central government, we call it a tour of duty. So my brother, the outgoing RDC, is going on another tour. Nange, I have been in Iganga, I've been in Masindi, I've been where to Akasta, Ebalueja, you go and serve the country. So like our president said, we have to be patriotic. You have to be an African via Pan-Africanism, then socio-economic transformation, democracy. That is why we have programs like PDM. With those few remarks, njagala kubebaza okumpa omukisa guno for God and my country. Neyanziza nnyo MC. Abakyala n'abaami mbalamusizzaako mwasibye mutya. Ssanyusa obbalaba olunaku olwaleero. Era sijja kuba na bingi byakwogera leero, naye all protocol observed, njagala okwebaza omwami Nayebare Kyamuzigita. Twagira kumpi kumu wane Mubende era wuno ndekawo. Si mu bubi mu bulungi. Kweyagaliddemu nnyo nga RDC wange era nga tukoze bulungi ddala. Nina bingi byenkuyizeeko nga muzeeyi wange. Era nina bingi byennasigala nga nkwebuuzaako ne bw'oba ovudde Mubende. Nkwagaliza obulungi bwe bakututte n'emirimu gyaffe nga bw'ogimanyi. Uganda yaffe ntono nnyo, nnyinza okusanga gy'olaze. Maama wange, Mama Beatrice, nkwaniriza. Oli waka, bakulese waka, era nsaba weyagalira okukolera mu bantu ab'e Mubende. Nkimanyi be bakyasinze okusanyukira. Era nange nga mukozi wa gavumenti nkwaniriza era nkusuubiza nti tujja kukolera wamu obulungi nga bwe mbadde nkola ne mukama wange Mwami Kyamuzigita. Nkwaniriza, Mubende kwaniriza, era tuyaayaanira ebigenda okuvaamu. Neyanziza neyanzige mwebale kumpuliriza. Atuzisiza okubeera abalamu akaseera kano. Ku lwange ne ku lw'abantu ba Mubende municipality tuusa okuyozaayoza eri Afande Kasigazi Beatrice. Olwa President okulabamu obusobozi obugenda okukola omulimu mu Mubende district
nyawo yoga webali nyo webali ddala tubadde tukola ffenna kadaship yo yemu neya mukulu kibuuka Moti I don't know nti ozze mu kyomanyi era ojja kikola bulungi muganda waffe nayeebale we are grateful Mubende sometimes sinyangu okukolamu ekyo sijja kirumamu kubanga ebeera ne threats gwe tojja kukola wano gwe tujja kukolako just look at people and wonder naye weebale kuba oyo abadde agambibwa ebigambo ebyo naye n'osigala ng'okola nina kalica mu bulamu bwange yange omuntu bamugaba Mubende mmala omwezi nga sigenze eyo kubanga manyi abamusookako baba ba breaking news oze kino oze so to me I always take a month nga bakyamusota era ekisinga okwewunyisa baba musookako waviirawo abamaze obategeera nti bebasinga obubi nze nga muba nkola mirimu gyange ononsangayo gye nkola do I need to come there I'm this and this no jangu ononsanga era ogenda okola hey you are the innocent ndi mirimo naye ku Beatrice nzize kubanga tubadde mu kintu kyaffe nga tukikola era juzi watambula municipality eno yonna nga oli mulwadde naye ng'onoonyeza akalulu. I'm so grateful. Maama kyensaba oyigiriza abantu kyolina okukola n'amaanyi bayige social dynamics nti ebintu bikyuka bwe bikyuka abakulembeze section y'abakulembeze abamu si baba abakyamu n'ekintu bwe kiba kituuse obudde bwakyo okukyuka kikola kikyuka. Town order teri Mubende yokka ne uli omuntu ng'ayogera ng'ogamba beggulu agenda digatta n'ensi ati is the order of the day now. Era tujja kukikola mu bulamu ne mu kutiisibwa ne mu batatiisibwa we shall implement it. Olwaleero naavuddewo tugenda wa president fine even the president will invite us. Eno Uganda tewali gwe basalira musango nga takoze eki ngetenyonyoddeeko. So as you know me tugenda kuwa total support era tokemebwa kutuyita buli woyagadde tetuli bajeemu. We shall be obedient. Ate era tulabe nti okola tukwagaliza obuweereza obulungi. Essanyu lino tubadde tukoze nga woolye emmotoka zino n'oziraba ne bw'oba ogenda zibeerewo. Waliwo abayita emmanja ogenda okugiraba oti nga baga yayitamu dda. So Omukama atuwa omukisa tuyongere okukola obulungi. Ye mutesiteesi omukulu ow'omukolo guno era ffenna yatuyise yakoze okuyita kwonna oba kukyereye oba kwanguye yakikoze sebo oyogereko ekigambo kimu bibiri bisatu bina kubanga gwe mutesiteesi omukulu. Thank you so much, brother, for giving me an opportunity to speak before my two bosses, our incoming RDC, our outgoing RDC, Your Worship, the Chief Magistrate of Mubende, Lord Mayor waffe ali wano, Chairperson waffe wa NRM ali wano, my big brother the RDC Kakumiro and my comrade, my fellow RDCs who are here and the assistants, the cow and the town clerk of Mubende municipality who are here, plus the deputy town clerk is also here. I may do some things because of the mistake. Political leaders in various capacities who are here, because I know there are the councillors who retired, the councillors who are in the seats, the LC3 chairpersons who are here,
The NRM chairperson of the district is here, and other NRM chairpersons of the divisions and the sub-counties. We have our secretary, District Security Committee, with the DISO is also here with us. The speaker of the municipal, you know, the sitting arrangement was a bit crooked. Sometimes you don't see them. The speaker of the municipality is here. First of all, I'm regretfully humbled to have this function here, because this is beyond my expectation. Because when we had of our incoming RDC, the senior RDC called me in his office together with the team, that is this one and others, and I would request the whole team of the District Security Committee to come here. We introduce ourselves at once. Then we said, now our boss will have worked you for some good time, that's around 11 months. Is it in order for you to just to go like that? Then we opted to have a party that gives a bye-bye to my senior RDC, and my comrade, the incoming RDC, also will come her to this press. Of course, Muchala Kasigazi, it is not my first time to work with her. And me, I can work with everyone. I'm sure of myself. First of all, we worked together when I was the chairperson LT3. She was also a chairperson LT3, and we worked together very well. Much as I was from Kakumiro and I was from here, she was from here, but we worked together. Then two, I was the chairperson of one of good circles in Bunyoro. She was also a chairperson of Bageza. We also worked together. So, ma'am, first of all, congratulations upon this achievement. Some people may take it for granted and ask themselves why they have appointed her, not you, not me, or not the other one. But everything is the blessing from God. If God says yes, nobody can say no. Just take heart. Today you are here, tomorrow you be there. I've heard very many people say, nah, Abubakar, but you are supposed to be the LDC. Who told you? Are you God? Number two, are you the appointing authority? Do you think the appointing authority is not knowledgeable enough to know whom to appoint? In the Bible, for those who read the Bible, everything has its own time. My time is coming, and you will get surprised. You will get surprised. Yes. So before I end everything, allow me to thank you for coming for this kind of meeting or party. Because if I had invited you and you refused to come, it would be embarrassing. Number two, thank you for contributing for me. Because it's not Muchala Kasigazi, the RDC, who called you. It's not Mr. Fred Chamuzigita, my darling Fred, who called you. It's me who called you, and you respected my calls and you came. Allow me to thank Diso, because I was a bit paralyzed. I thought this would not happen. But this man said, no, we shall do it. He started calling some people. I also started calling some people. Every RDC here started calling some people. And municipality gave us the money. The district gave us the money. Aran, stand up for recognition. Omushijo gumuterira kasimo through my senior from Kasambia. Omushijo guyansindikira emitwaro 20 abiri 200,000. On top of that, he has brought 2 gifts for the going RDC and the coming RDC. Buri omwe wena yamuretera enkoko n'ekito kiri ku gahano naho kisanjari. Can we clap for that? So your people, I thank you for loving us. I would just love that. Let us be good-hearted. When you are good-hearted, at one day, the Lord God will have to reward you. So thank you for coming, and allow me to give these people ample time to introduce themselves and greet you, because it is their party. Nixon, Deputy Diso, Mubende. Daniel Kasala, Town Clerk, Mubende. Sekizibu Innocent, Mayor, Mbende, member wa Kakiiko ka Security District. Semango Steven Kasozi Salongo, Assistant RDC Mbende, in charge of Bwekula. Nze ekyenjawulo olw'okuba sigenda kudda ku kazindaalo
njagala munkubira engalo ez'amaanyi nti mukama wange agenze antaddeko ettafaali ddene ne Lulema Wiya eyagenda yanteekako ettafaali ddene. Omanyi buli lwobeerako n'abasomesa ab'enjawulo ate oyinza okusinga abali e Makerere. Kaakati atazze ye nabeera naye ekyewuunyisa nali boosi we nga ndi PA wa minisita kati ate olwaleero ye boosi wange maama nfunze gwe wanyiigira yakunyiiza musonyiwe wafunye eŋŋoma ennene kati ffenna tuli baana disitulikiti yonna. Kyekigambo kyange kyenyinza obbaga Mukama bawa omukisa. Lieutenant Jacob Byamana Moti, Diso Mubende. Superintendent of Police Mugera Umar, the DPC Mubende. Nze Doreen Hakusuma, Kao Mubende. Yenze Musindi Andrew Solomoni. Ndi mbaka president atule Kasambya nga myuka RDC we Mubende. Mukaseera kano nsaba nango kwaniriza afande Beatrice Kasigazi mukama wangu mupya singa mbadde stadium mukono guno Kazindaalo mama nfunze jambo sa kakati katono nnyo mukama wange agenda twali waggulu wali ku renaissance nga tusiibula mwami Haji Umar Mawiya ne batugamba bajjeyo Haji Lulema Wiya ate ne baleeta Haji Lulema Wiya. Bye muyigiddeko mukama wange oyo nti emirimu gyaffe tegiri wano mu office era tebimunyumira nnyo kusanga ng'otudde awo. What are you doing here? Omulimu gwo guliwa? Guli mu field. Era yanjigiriza ekyo nti muyigiddeko ne bondaba wano bwe nti nina gye nakedde okupambana kakati bibadde biwanvuwanvu naye nenkomawo ne ngamba asijja kuddeyo kukyusa kwambalanga abalabe bambadde n'ekyo nkimuyigiddeko n'ebirala bingi bwe muyigiddeko nga mukama wange toyinza kuviiramu awo nga tokoze eki nga tomuyigiddeeko. Musajja akugamba nti kino consult a book this one era alina obutabu bw'atambula nabwo don't do a mistake here. You see you people, don't make a mistake here. Have you read this book? Kugamba ekyo kituyamba oba kituyambyeko mukama wange nti tetukola bintu nga tubijja mu bbanga kubanga we are not independent. Tetuli bantu abamanyi naye bw'obuuza kuteeka mwami Google n'omubuuza n'akuleeta n'osomawo kituyambye nnyo mwami naye bali. I'm very grateful nti ekyo okituyigiriza kubanga nzaaliddwa nga ndaba competences zange kyemmanyi azimanyi. Tweyanziza omukulu Lukomwa kalabalaba w'omukolo guno. Erinnya lyange nze Musime Sara ndi assistant RDC we Mubende era atuula mu Buweekula constituency. Mbaniriza abagenyi mwenna, the outgoing RDC, the incoming mom Madam Beatrice, abagenyi mwenna protocol observed. Basebo ne banyabo njagala okubategeeza batugambye in interest of time to reducing ebigambo naye njagala okwebaza senior agenda RDC afruma ebintu byenkuyigiddeko biringa nga 3 naye nga bya muzinzi ndaba binyamba ndaba binzije mu ddala nga binteeka mu ddala. Njagala okukwebaza okutuyigiriza teamwork okukola nga team ne tutambula nga team era abantu abatambula nga team tebasobola kulemererwa kintu kyonna. Weebale mukama wange, weebale otukoze bulungi ku nsonga eyo. Mukama wange nkuyigiddeko approach y'ensonga yonna ku muntu yenna. Omuntu yenna nolabanga abadde ajjidde waggulu naye nakakkana okutuuka lw'omutereeza n'agenda nga musanyufu. Ekyo nakyo nkikuyigiddeko mukama wange. Nkuyigiddeko okureassuringa omuntu nga ze yenna aweddemu essuubi n'omuwumbawumba n'addayo nga mutereevu. Nkwebaza olw'omulimu ogwo gukoze bulungi. Njagala okwebaza Mami Beatrice, tubadde ffenna. Nze ndi Munnabubende, ndi Munnakasambya ate mbadde Munnabyabufuzi. Omukuukuutivu atafaayo oba waliwo emmotoka oba nedda, oba waliwo ampagira oba nedda, oba waliwo ki, nze nga ntambula kubanga nange mbeera focus nga nina kye njagala. Oluusi n'empitawo, oluusi ne kigaana. N'abalala bwe bityo bwe bibeera.
ate ng'ova mu kyalo neekwatayo ne president agimanyi kyemanyi kyenkakasa nti ne byakuweereddwa omulimu guno okubanga oli muntu wa bibiina n'obwegassi tukwebaza olw'omulimu ogwo twagala okwebaza Katonda abantu bonna e Mubende obatudde ku nfeete mukama wange fe twafunze dda. You're most welcome in Mubende and we are very ready to work with you, guide us where possible, and we shall just come down to do what is needful. I thank you so much. I thank Neyanza Sebo, Omutesi Sebo protocol tugiyise protocol observed amanyanze Benoni Tebias kulwekisa kya Katonda nze myuka wa RDC atwala ekibuga kino Mubende municipality. Njagala okusooka Sebo mukama wange RDC okwebaza olw'obuvunaanyizibwa bw'oweereza ebbanga nze ne RDC fe bapya abadde bazze Mubende nze ndowooza mpezeza emyezi 9 yabadde wazze emyezi 11. So twebaza omukisa ogwo president okutuwa omukisa okulabika ntujja okuweerezaako Mubende. Nze nva Makindi era mpanga lya Mwakiso. President yansindika eno mwezi ogw'Okumi last year. So gye emyezi 8 gye mmaze wano. Twagala okwebaza so mukama wange RDC. Manyi nti office eno tugamba nti eri so fragile. Office y'obwegendereza. Office ya RDC esobola okuba district ekigo. Kubanga buli kintu kyonna kituukira wano. Saako yonna embi ennungi amawulire amabi amalungi ku buli kitongole oba oliawo ne baleetaaga ewakaawo oba oliawo ne baleetaaga municipality ebya police n'ebya kooti babireeta so nga kooti eri independent naye otuyigirize enkwata y'ensonga n'okulisolving ensonga njukiramu during election time twakubwa amagi amavundu wano ku office buli muntu n'akasukira ffe buli muntu n'akasukira ffe naye tukwebaza engeri y'okumbawo ensonga ezo ne tuyita mu kusomoozebwa era eniyale muneewangula. N'olwekyo njawulo okwebaza olw'okwagala President Museveni n'ekibiina ekya NRM. Twalwana nnyo ne bye twakola tuyita bwe twalinnyako along the way naye nga twagala kutaasa kibiina tusaba mutusonyiwe tetwabikola lwakwagala but kulwa pate. So nga mmaliriza njawulo okwaniriza maama ekyamazima kiri nti siina bingi njamwogerako n'ekyemmanyi nti mukyala mukozi kubanga bwe natuuka wano ne bankwasa municipality eno nasooka kulaba assessment ya buli meya bwebadde performing but ekyamazima Sebo wa West Division nga wooli naawe onokkiriza nti performance ya South Division yali wagguluko kubanga be basooka okuzimba ekitebe. N'olwekyo tukwebaza amaanyi ago n'obuweereza obwo office eno Jose Mama tubadde tukolagana na mukwano love okuwuliziganya ne police okuwuliziganya ne kooti nkakasa ensonga lwaki n'omulamuzi asobodde okujjano because there's a commitment fenna nga tukola emirimu gyaffe wabirawo ekitagenze bulungi tuwuliziganya ne kooti wabirawo ekitagenze bulungi tuwuliziganya ne police nga tuyambibwako office ya DISO. N'olwekyo nsaba tusigaze omukwano ogubaddewo mwami Fred gwatulekedde love yebeere communication between workers. It's very important. Okuwuliziganya nga mukulu wange Musindi bwagambye we are not angel tusobya here and there but okutuyita ne twogerezeganya n'okutuwabula we are ready to give you our support and we are ready to listen to you every time oba otwetaagidde tujja kubeerawo. Naye munzikirize nebaze our immediate supervisor Mr. Abubeka bannaye samukubira engalo. Omwami ono olumu bitubula ebyokumwogerako because ye muntu ali ngamba yerekereza buli kimu okulabika ntubeerawo asobola n'okulaba ntoyina senagamba wafunye kasene kwata zino namwe emitwalo 5 ne katugabane mubeerewo. You know our survival olumu abakozi ba government sinyangu nnyo naye okubeerawo kwaffe naddala ba assistant ne office n'abakozi abalimu because we are here tuli abantu 6 abaweerezebwa obutongole okuva e Kampala naye mwami Abubeka nga ba assistant ayimidde okulwaffe. So njalo mwebaza ku maaso ga mukama wange agenda ne maaso ga mukama wange ajja mwami Abubeka otukoze bulungi. I want to stop here. I thank you very much. Weekiri naye kiwora simanyi oba tusooke tumaleyo speech oba tukole ki naye ekyokulya weekiri n'ekyokunywa weekiri ate
tujja kuraba nti mukifunye nga tuva wano omwami Yohana kubanga tusigaze speech biri zokka naye nga tezinaba kujja mpite RDC w'Ekakumiro kubanga kiri mu ngalo zange budde buno nkyakikutemu RDC w'Ekakumiro ayo tuyite abagenyi. Webale nnyo mukwano gwange Deputy RDC Mubende ate omutaka wange Kakumiro. Njagala okusaamu ekitiibwa ba RDC bannange comrades ababiri agenda nayingira. Nseemu ekitiibwa ba commissioners bempita ba assistant RDCs mwenna mbaseemu ekitiibwa. Nseemu ekitiibwa Sebo Meya ne timu yo. Ate nseemu ekitiibwa chairman waffe wa NRM ne timu yo nange ndikadawo. Ate era n'abakulu omulamuzi omukulu kamanda wa police wa district ne timu yo. Ebitiibwa bingi nga nayitiddwa mukulu Fred Kyamuzigita yaŋŋamba jangu obeerewo nga nkola handover. Ku Lwokusatu kyannaku teyambuulira budde naye nateebereza nti ssaawa 3 ajja kuba akola handover. Ssaawa 3 n'eddakiika 3 mbadde ndi wano era nze nasoose ku mukolo. Bwe natuuse wano kwekola research ne baŋŋamba nti omukolo guyinza okuba mu afternoon. Ne ŋŋamba nedda omukolo guno ateekwa okuba chief organizer waago si mulala. Nateebereza buteebereza nga simanyi. Ne nkubira Deputy RDC Abubeka tutera okunyumya ku level yaffe. Ne mugamba owaayo omukolo gwe nawulidde gwa kicupuli gwe guli olwo ndi ku office wano. Naŋŋamba no omukolo gujja kuva ssaawa 10 gugende ku 12. Mulimu handover, mulimu n'okulya n'okunywa paka okukeesa budde. Ne ŋŋamba onyambye. Basebo ne bannyabo ne nkwatagana ne programu endala era za mu kitundu kino mulimu okufiirwa kitalo nnyo mbasaasira era mbadde nze mukwano gwange kuva dda nga ali chairman LC5 lyantondeyo ne mulaba namwagalako kimu ng'abeera smart abeera open bw'aba gamba president amugamba obaani ng'ali open nnyo namwagalira awo we twatandikira ng'abeera smart ng'era ayogera bwa nakwagala kuva dda. Nembeera chairman LC5 nga yo yafuuka RDC era kuffe wano ye senior waffe mu kuweereza wansi wa president. Sebo tukwebaza nze Joyce wonna ndi musanyufu olumu nga ndi chairman wa LC5 ne batuwa assignment nze chairman wa Katonga catchment area wansi wa Lake Victoria Water Management Zone nga yatwala security oba defense mu kibiina ekyo mu kitongole ekyo nga nze chairman. Ne tukolagana ne twagala tugoba abalimi b'enjaga aboonoona Katonga ne tugenda Gombe eyo nga y'olwa RDC Gomba nga nze ndi chairman wa Katonga catchment. Twakola emirimu eyo era ne wabaayo ekyagwawo nga bassa omusuubuzi nga ayagalwa nnyo. Poliisi nekwata suspect. Abantu ne baagala okutta suspect mu mikono gya poliisi. Webalire ddala omukwano ogwo ne gy'ogenda nze nja kuba mukwano gwo oba bakututtewo era beera ng'omanyi kibuka wange gyali. Alinga naye ate ne gyenzaalibwa nazaalibwa abasajja abafuluki pastoralists tebabeera wamu babeera basenguka. Sinza okusenguka is simple era ne nakatuukidde wano emigugu gyange gibeera muki misibe naye those gye nawadde Mubende at least for the wise people balina kye bajjeemu mu mbeera zonna. Njagala okwebaza tiimu yange eya security era njagala ejje wano mu nsonyiwa okubaza kagamba nti kazi oliyo tutuma muzeeyi tumemaliza. Muyinza okayimba piga amakofi pa naye banabalya pa chairman wa movement ale
kazi oliyo tutuma muzeyi tumemaliza. Sanje jangu oliyo tutuma muzeyi tumemaliza. Oye wa vijana, jeshi letu la UPDF, asante sana, mapambano kumuondo wa urado kazi oliyo tutuma muzeyi tutamaliza kwe. Kora weka. But if you are with this team and you make a decision whether wrong or right with this team, obo maze they don't, so njagala mbakubire mu ngalo bali. And we cannot make any wrong when we are together. These are the people we use. Jeto afune taka waliwe taka bali ba nilisigala nga lingi elia obe nilifuka ekizibu wano Mubende naye I could not move alone. But every attack I could call a meeting and we write jot something down. Waja minister, waja big people nabo bayina interests zabwe nenga tukora minutes. We make a decision as a team so that if by any chance nofuna obuzibu, the documents are there. Waja court gundi, you know, the trade order. Some people were confusing us here. Let us keep in the law. Twajaya mateka netubaita. In fact, minister okujja byayogera byonna nga twabikola dda. Era namubuulira nagamba RDC biddemu ne mugamba bye twakola bye bino byokoze eki byosazeewo. So if you are with this team, you cannot make any mistake. Njagala okwebaza team eno, Mayor ne team yo. I want to thank you for supporting us and supporting our decisions. So I think you should support that. Bumfuna budget, the development will continue. I want to thank the organizers of this small function. Mbadde wano nagenda okujja wano ne bagamba ndi Mubende abantu bajja kugobayo mu bwangu. Ne mbuuza lwaki. Mubende gy'olabeeyo tewaliyinza kukola diso DPC RDC bonna they intimidate them and they chase them away. Nze I am happy tewali ankyesinze tewali anvumye naye ababadde bagezaako okukola ebitali bituufu ate nga tubabuulira mazima. I openly tell them kubanga tebalina kye bagala okunkola era njagala mbayigirize bafune embeera ez'obuntu. Njagala okwebaza team still nti nina omukisa nze buli wengenda wonna nkoledde mu districts ndowooza 1 2 3 4 5 nga 6 7 naye buli wengenda wonna mu kalulu ka president naka NRM sigendangako mabega nyongera buki mu maaso. Wano nabasanze muri ku 6 kati tuli ku 7.4. That means 10% was added on. Bwemba nga temwile muri batima nange nga team leader munkubireko mu ngalo. Naye njagala kwebaza sakola nzekka. It was a combination of very many people. Twaina abasuubuzi mubakubire mu ngalo chairperson waabwe abadde wano mwatuwagira nnyo mwebale. Twaina clusters zirimu abasirikale ne ba elders nazo muzikubire mu ngalo. Bujumbura is here. Twaina MPs nabo bakola ekintu ekyamaanyi. Twaina structures zonna NRM structures elders mubakubire mu ngalo bonna ekyo ne kigwa. I want to take this opportunity to thank the judiciary. Banaye mulaba tuli wano ba RDC tukola naye judiciary bagamba nti ba RDC abangi balwanyisa judiciary oba bagiwakanya. Ate judiciary ngayina omulimu gwayo munene nnyo. Njagala okwebaza Ssebo Chief Magistrate okujja wano to honor our small meeting here. I think it is because of our relationship.
njagala okwebaza the resident judge tubadde tukolegana ng'abantu emirimu egitulema wano nze ne deputy wange n'abaana bange bano ba assistants especially Manerenda issue Bibanja issue we have always had meetings to sort them out njagala munkubire mu ngalo omwami ono ne registrar ne resident judge ne office of resident secretary DPP mukoze omulimu mulungi nnyo okukolagana ne office ya RDC ekitegeeza nti abantu like money lenders nabana abamataka babadde bakozesa kooti to the innocent people abatamanyi mateeka okunyaga ebibanja byabwe naye bwe twabagatta. I remember the other money lender Kasambiani, the Congoman, Kalihungu and others have now chilled down. So njagala kubebaza njagala kubasaba era nabadde the whole day I was with Madam Kasigazi enkoko yanjye tagenda beheza bana. So I was the whole day at least orienting her in this Mubende office. Nena mugambye waliwo influx eyobusango sango obungi nnyo kabujja wa RDC atenga bwandi badde nga bamalira wa LC1 court, LC2 court, LC3 court. Naye tezikyaliyo aba LC betya they are shying away from their voters. Ono aleta omusango aina abaana mwenda ba voters ono aina 14 kati nagamba kati nsabye guli wandeke obulwa akola ki abwetaaga awo kifiiriddaawo. And another thing they don't know even what to do. So nkusaba judiciary if you can organize with Madam Kasigazi and the office of the RDC and the cow nemusomesa LCs court LC1 ziri mu mateeka ziri recognized oli asalira omusango ne bakutwala muki mukomera ne bakusiba nga gwe boyinza okusala omusango. So nsaba that reinforcement eberewo. Mbadde wano okumala emyezi 11 sina mara mwaka but at least impact weeri ko teamwork yetubadde tukola handled hectic issues in the municipality. We have tried our best. Then netkoa teamwork n'abakooti n'ebirala tugezezaako within the small time we have been here. So njagala okwebaza timu zange nate challenges to Madam Kasigazi bw'obanga oyina challenges nyingi naye ate gwe nkusaasira nnyo kubanga if I do something achieve wano Mubende I can go to Lyantonde where I'm born and stay there. Naye gwe ate ogenda kukolera wamwe if you do any mistake here even abantu abaziisibu bajja kukendeera. Be careful. Working at home is not simple. Naye kyemmanyi nti ojja kusobola. If you can only maintain this team, that is the way forward. Tewali challenge. Nze sina challenges zensanze wano. Si nyingi nnyo. Ekirala, avoid politics. Politics zisse nnyo development mu Uganda. Omanyi tetwagala kwogera bingi ku mizindaalo kuno naye politics zidibiza development. Kubanga twasanga wano abantu nga bakola abakyala abavubuka the youthful age nga balima naye kati tebakyalima bali mu town mu matatu naki twasanga nga abantu nga bagamba angene nkolo ewagundi nsasula omusolo ogw'omutwe bagwitanga ki graduated tax. Now yes, but now people are not working.